Sheri ononsonyiwa naye maama ebiri eno si birungi. Nfeno wa boosi wange akomyewo naye madaamu ankonjera ebigambo, anjogeredde kiri anjogeredde kiri. Akomyewo anti madaamu bino yagiramba omulwadde n'apalapalanyaawo. Kati musajja wattu adduse nayo ku mulimu, asooka ajja amulabe mbw azze laba mulwadde, kumbe kalamu. Kalamu balina luno oluvubuka balya buli ssente za anko nga wenna weyaze nsindikira ne nzibatwalira zonna baziridde. Anko amanyi anko amanyi mbu no bejjanji yamujjanjaba, kumbe teyejjanjabangako yadde, zonna bazigabana na luli oluvubuka. Nze byonna mbadde mbigumidde ne kali mu kunsibako ebigambo, kankonjedde buli kimu. Era nzikya ebyaddala nze nange binsobedde, simanyi nawe ngenda kukola. Era kati nange kulaba anko kumunnyonnyola, mwetondere mubuulire amazima, kubanze sisobola kukkiriza kufiirwa kalimu. Omulimu naakagufuna nava e Dubai bigaanye, naguno naakagufuna ate atandise kunkonjera bigambo, kitegeera. Kyekyo bwe kiri ne ngenda kulwana nga wekisoboka. Nze nkubulya sigenda kukkiriza fiirwa mulimu, yasigalewo nga yeewaana. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside, no one sees what we have. Sekadama, Sekadama, oh yeah. Sekadama, Sekadama, oh yeah. Oh yeah. Mama waits at the broken door, thinking we would bring much more to Sekadama.
Hajati. Assalamu alaikum. Ya, alaikum salam. Salam wagize. Ngena jiga Hajati, ngena jiga. Era wabaye emikoro gya edito gindi ako kati ndowooza ora okakasiza nti ngende ekintu nkiga bulungi. Bulekanzu. Weewaawo. Kati Hajati. Yes, sir. Badde nkubidde nga waliwo manyi sibaddeemu ennaku ezisembyewo wiiki ewedde yonna sibaddeewo. Yes, sir. Kati nga waliwo emirimu gyengezako okukwasaganya guno na guli. Naye ate we naakomyewo n'asanze eno omukyala wange nga mugonvu mulwadde. Abadde awo n'amusaze nga ali awo nga tategeerekeka. Kyokka kugawe bityo aye n'emirimu saasobodde gimaliza wabe mu bye n'asazizaamu nga nsobole okujja omulaba kuba luli yankubira essimu nga yena ayogera nga yena kwegamba nga nenfulamu okweraliikirira kw'amaanyi nnyo. Munaye weebityo bunange. So kati mbadde nsuubira nti era nga mbadde mpulaninga nzireyoko ku mirimu nga ngenda ku office naye waliwo esamaliza era mbadde ngezaako bikwasaganya wano ewaka naye nabyo siwodde bikola bulungi lwa nsonga eyo. So kati mbadde nsaba oba olina akadde oba ojja omukebereko olabe ojja omuchekingeko olabe nga bw'ali then ojja onyambeko kwegamba ombeererewooko kati mu kaseera kano nga weemaliriza emirimu gyange. Ngenda kujja bwe kiba kikwata ku treat tuyinza kusigalayo ngenda kujja. Neyaza Hajati neyanzeege. Nja kuba musanyufu nyongera ng'okinyambyeko ekyo. Kale Hajati siba bulungi kati kulinde. Kale. Oli mu mbeera ki? Yeba naye mukulu Timothy waali. Nalimbuuza gwe kyogala tompulira. Mwami Timothy waali. Nelly, njagala nammwe. Mwami Timothy waali. Maama, nga we yasobodde okukubira n'akugamba nti ndi mulwadde. Lwaki teyakugambye oba waali oba taliiwo? Badde mayina bwe yabadde alina okubigamba. Waba akomyewo mungambireko nti mbaddeko wano. Ng'olabye n'obulwadde.
No, your doctor. Imane luno lukazi oba lwabaki Sharifa ayagala okwebuuba tatuulako wamu olwokubanga yampangira omusajja katalooza akola kyamaanyi ye yaddiba oba lwaki teyamwepangira azunga tayagala kutuulako we all the time ayagala kupokinga her nose in my business. Ebintu bye bawala mbimanyi ayinza obbanga naye kennyini amwagala ye talina musajja naye asiba azunga tatuula takola ki bannange Sharifa mpulira she's just on my nerves. I'm just so fucking tired of that girl. Nze mukoye olaba mulabye ayingirawo mpulira n'otukone lumira mpulira nga njagala saagala kigambo kyonna kimuvaamu kyomanyi azunga all the time abeera ali wano aninga talina byakukola. Kati kankubuulira ekintu kimu tosobola kubeera mu bufumbo ng'ozunga ng'oyo tosobola gwe dakiika emu ovuddewo ogenze olowooza omusajja ye aba alowooza ki kati bawe ayinza kati bw'abanga alina omusajja singa saawa zino aba amanyi nti ali wano nze ngamba lwaki oyo omusajja gwagamba lwaki teyamwefunira ati munayagala kumanya bigenda mu maaso lwaki teyamwefunira oyo aye nga ani amutwalawa tempuyira ntuuse andi wano n'abasajja nenaku zo tebagala kuwasa abantu bwe batyo omwana nazunga nadde eno nadde eri tamukwatako kati bw'olwala akole ki akujanjabe naye ate omwami yamukubidde ate kati talina mukubira by the way kati labayo nze ndowooza bwe nti mu lisiti y'abantu abatalina kubeera wano alina ogatibwako era tumugobe bagenda tuletera bizibu wano walina okubeerawo gwe nange ne guli gubaago okitegedde ffe basatu ffekka tetwagala maidi okitegedde sinja kubeera wano kati tugenda mugatta kibona abantu banaye awakawo omuntu waba wakawo omuntu abagenyi olusi omuntu obeerawo ngaagala privacy nga twagala abagenyi ate bagenda tulemesa deal yaffe oyo Sharifa mumanyi asobola okulemesa each and everything n'akigootaanya nze mumanyi ate kisooka talina byakola beera mu kuzunga buzunzire bano anti kiba kitegeeza anytime asobola okujja wano eno n'akyankalanya ebintu kati tunomupangira mangu okitegedde oba omugambe mwegambire mugambe gwe nnyabo bawanga agambye otandise okumweteega ate sagala mikwano bwe gityo naye oyo ye mwegambire tetutayagala muntu mulala mugoba wano gwe kennyini ogenda omugamba omunaye nkubuulire badde nkusaba olekera okujja ewange bawanga ali so uncomfortable nga kulabyeko wano ate bakilaiminga nti mukwano gw'omusajja ate sena ogamba mbu omusajja yamukubidde essimu mu abawala besiba ku bantu oyo mwesibako bwesi ayinza oba kati gwe wakebeddeko simu nga bawe yamukubidde kati tuikawo embeera mugambe oba oyogera ki nebba wange nga siriwo oli mukwano kika ki sagala muntu ayogera nebba wange nga okitegedde ukwata essimu ye deletingamu namba ya bbaawo soka ogiteeke mu blacklist ogideleting then ogende ne mu ya bbaawo naye ogideleting beenoonyeza eyo si wano oyina point tulina getting rid of her cause kasita tumuleka wano agenda kukyankalanya ebintu nange ndaba agenda fuuka kizibu wano ate wano kati saawa zino tuli mu mbeera eri so sensitive okitegedde tetwetaaga abantu niya fact nomuntu asobola kubeerawo natuwuliza nga twogera nakyo kibi ate Sharifa tasirika edda tunokola ekyo tuba tukyaliko olisa bitosi ate ne Sharifa naye kimanyi nti nze naawe tukimanyi nti oli mubadde kale mulaba omuntu olina engeri gye weegonzamu nange nentyamu ne ngabo obwaddala oli mubadde baby obadde okola ki? No, I've called you because I'm not fine. This sick, like I'm so down. Jagala is some reasonable amount of money. Yeah,
Because nimurade, sibitegera, I'm really so down. I'm trying to go manyo, simanyi njagala genda mu ddwaliro some money. Yeah. Yes, baby. Simanyi nange, it started in the morning. And I didn't have money to go to hospital. That is why I'm calling you. Pretty, who was that? Nelly, try to say a day. Sagala kumbuza bibuzo nange nkubuzize ekibuuzo. Otandika ddi okweka mwana in things that don't even matter to you. Ekibuuzo tekiddamu kibuuzo. Njagala ombuli ani gwe badde oyogera naye ku simu. Nelly. Pretty, will you please explain? Bulungi nnyonnyola ebintu byensobola otegeera. Nelly, you're being too much. Too much biki naawe? Wait, are you cheating on me? Oh, Nelly. Pretty, mbulira ani gwe badde oyogera naye ku simu. I was talking to a friend of mine. Hey, a friend, eh? Nga weemolaba otyo. Olowooza sibiwulidde. Nelly, mbadde njogera ne mukwano gwange, just a friend of mine. Just a friend biki naawe? Tabadde na musajja, mukwano gwange ate mukazi. Sagala kumbuzaabuza. Okitegeera? Sagala kumbuzaabuza. Nelly, you don't trust me. Speak the truth. You don't trust me. Kwese mwokebere? Olowooza siwulira bye badde oyogera ku simu. I swear I was talking to my friend. Will you please shut up? Kyokka nekisigala nga kikyannimba. Dakika just 1 minute nga nfulumye. Notandikirawo obwenzi. Nelly. Don't Nelly me. I was talking to my friend. Just kale. Nteeberezaamu nga nvuddeyo dakika emu. Kati singa mbadde ngenze lunaku lumu lulamba nga siriiwo. I was talking to my friend Nelly. She was my friend. Waliwo ebintu byesaagala. Okitegeera? Waliwo ebintu byesaagala. Bw'oba tonjagala gamba lumu lekera okukola ebintu. Ojja kunkwasa obusungu nkola ekintu. Nelly, chaka oyagala kubeera bwezi mulimu. Nkugambye mbadde njogera ne mukwano gwange. You had me saying that I'm sick. I was talking to my friend. Ne bw'otunula olowooza ndi musiru. Pretty, nkumanyi. Simba nimmanyi wava mu bintu by'obwenzi. Nelly, do you believe me or not? I do not. Sisaagala bintu bwe biti Pretty, eh? Sibyagala. As long as wendi wano manya I'm available. Kati kale, am I not enough for you? But I was talking to a friend. Pretty, walemeramu omuze gw'okufleetinga n'abasajja. Okitegedde? N'ekyo kintu nakikoowa, sikyagala. Buli kaseera obeera mu kuflatinga. Naye mulimu mutima gwo. Can you be in one relationship for God's sake? Nelly, you stop it! Are you going to be controlling me, makago omusajja? Is this your home? Is this your home? Oh, otandise okumbogolera, eh? Yeah. Baddange. Otandise n'okumbogolera ofunye amaanyi. Eh? Singa gabadde gagamaka walibadde oyina authority okujja n'oyomba n'okola ebya. But I've been patient with you. Ojja n'oyomba amaka g'omusajja. Really? Is this your home, Nelly? Nkitegedde. Manyawo okoma, you're being too much. Nkitegedde. Toyomba bingi. Kati olabira ddala ng'otuuse. Kwegamba sikyalina amakulu. Nelly, look. Oyina amakulu, yes, but oyina okumanyawo okoma. This home is not yours. Gana amaka ga musajja mulala niri. Pretty. So this is your plan, eh? Kwegamba wayagala okundeeta wano. Omala okunkozesa ddatewo yenna. Omala oneefuulire. Kati olowooza otuuse gy'olaga. Nkulaba. Naye nze eva mbeera ne backup plan. Nange najja netegese. Okitegeera? Najja nkwetegekedde kuba gwe nkumanyi. Kati oyagala kwefuula. Nelly, right is right and wrong is wrong. Sigenda kulaba nga okola ekintu ekitaliyo, then I keep quiet just like that. Really, Nelly? Woman, let me remind you of something. Njagala otegeere nti nakwetolodde dda buli kimu nkimanyi.
Okitegera? Don't play with me. No one is playing with you. Kyengenda okola okimanyi. Weefule wakabi naye ngenda kola college nenava yabbawo nagifunye dda okumanya nakwetolodde kati ngenda kola college kandabe wona osobola okusula wadde olunaku lumu. Years go by like silent wind, working hard but losing within. Smiles outside, pain inside. No one sees what we have.